Niza nnyo omulungi atulaba Delta TV nga bulijjo program abeera Ebintu Bizibu nze Nabulya tugikuweereza olunaku olwaleero nga nsinziira ku muntu omu bamuyita Mwami Dennis eyatukubira essimu ng'atubuuza ku mukyala Omuyimbi erinnya litera okumbuzaabuza naye buli wembeerawo ne ngamba mukenegooleese empuuta gy'otobuze awo nsobola okugamba nti omuntu oyo mumanyi naye ng'erinnya ng'oluusi yandibadde lintawanyamuko naye ng'ate nalitegedde omukyala Nabulya ye mukyala gwe tuli naye olunaku olwaleero Omwami Dennis okusendinga message nga ayagala tunoonya omukyala ono waliwo akayimba akatambula ennyo emabega ennyo abaana bali bakola olulimi nga nze sirumanyi simanyi bwe kino kitegeeza kino simanyi biki nze saabitegeerako ddala nangamba nasali nyamba njagala okutegera ku mukyalo oyo nangamba n'okuŋŋamba omwami oyo tali wano ali Bungereza nangamba n'okuŋŋamba Dennis nangamba nti nafunako n'amawulire nga mbu yawulira nti omukyalo oyo yalwalamuko nangamba n'ekyo sikola ki sikimanyi namugamba naye ngenda kumunoonya mu mbeera yonna ajje atubuulire kiki ekiriwo takyayimba ayimba yabaffe bano abayimbi abayimba ne bayekiikirire ennyo bo music mu kaseera ako yalinga atya ebintu byatambulanga bitya ab'ennaku zino eno okuba nti bayingira ekisawe ky'okuyimba ebintu babitegeeranga bano oba nedda ennyimba eziyimbirwa olunaku olwaleero ddala bo basanyufu bwe baziwuliriza mu matu gaabwe balabira ddala ng'abantu bano baba basikidde olunaku olwaleero ddala bye bayimba byebyo oba nedda kale omukyala Nabulya nkoniza nnyo ku Delta TV nange nesimye okusinkana yennyabo okuyimba sikulya mmere okuyimba mu butuufu kyandibadde ekintu ekikwata ku buli muntu yenna mu nsi ng'omuyimbi oyimba ekintu ekikwata ku buli muntu yenna mu nsi ng'otaddeko okubuulirira otaddeko okusomesa kale tetuganye n'okunyumisa naye nga kikutte ku buli muntu nga omuntu anyumiddwa osomeseza ate ng'ayize kati oyinza okuwuliriza oluyimba naye nga tolina kyojjeemu nga n'okuzina kwennyini kukulemye oluwuliriza tolina kyoyize tonyumiddwa ate era n'okuzina tozinye okuyimba kwa biti bingi naye kati ffe tuli bayimbi bakadonkamu omuyimbi wakadonkamu mu buli ngeri yonna olina kubanga obuulirira ekikakata kummwe kaba kadongokamu abalala naye bayimba ebyabwe kakati oli togenda kumugjayo ate togenda kumugjayo naye ate nze ndaba nti balinganga abatandise okujja eno mu kadongokamu kubanga ogenda okuwulira oli ng'abadde ayimba kirala naye ngera olaba ng'akoze eki ng'aguddeyo eno mu kadongokamu omuyimbi w'akadongokamu yali tateekeddwa kuyita bwereere tugende mpola nga bwogambye bwetwogera ku kadongokamu kiki ekidefininga kadongokamu bwetwogera kadongokamu omuntu asuubira ki lwe luyimba olwandibadde nga teruliimu nnyo mazina mangi oli n'awuliriza nnyo ki ekimugambibwa kuba tuba tusomesa so ng'ate bw'oba oluzizza eno mu baana bano be tuzaala ndowooza ne sipiidi bagyongerako kiwuliriza sipiidi kikowa luyimbira bagyongerako olw'okwagala okukola ki okudigida kati adigize tetumuganye naye owuliriza era okutta ekyo ekikugambiddwa kubanga oluyimba lugatta abafumbo lugatta abaana lugatta abasomesa buli muntu yenna luba lukukwatako kasita oba nga totaddeemu bino byakwenyigira mu byabulabe bwansi ategeeza ki kyentegeeza nga teweenyigidde mu kuyimba byabufuzi kuba ebyobufuzi byo
nze kyensuubira buli kiseera biba bitabula butabuzi kuba ogenda kuluyimba ng'oli wa dipi kyokati abantu bonna obaagala ate ng'abantu bonna obaagala oluyimbe nga oli wa NRM ate ng'owa nuupu omwagala kati njagala oyimba oluyimba nga lwetengeredde kati ng'olwo lwogambye kimpe negwa sudi kati onoŋŋamba otya nti ate kakati nakitegeeza ki era wali mu luyimba bakivuna lulimi kyolwo lugowa lugowa bavaawo abo abagowa balinga boolaba babayita baki bano abali amayirungi abasumaali tebalina we bagwa nti bava mu nsi eno kati omugowa alinga Namagoyi oyinza okunga nti Namagoyi ava Itale mu Uganda osangayo omugowa ekkiri osangayo oyo omuki oyo Namagoyi kati n'abagowa gwe bali solo olulimi lugowa tugendemu akaperaawo nga bwe tugira bwe tuvundula mugowa kimpene gwa sudi tumba katumbala nkute ensuubeedo kuluterute majimbisinge doli tosokosoko mperembo agambye atya nti bwabadde nange Nabulya beti tetubavuuniridde naye kaakati oluyimba olwo yali omuntu oli yali ayimba oluyimba nga mwami yali muzzukulu wange ebyaddala si byaddala kati bw'aba muzzukulu wange nga mukyalo we gwalina awaka amuyisa bubi muzzukulu w'omukyala nga muyisa bubi kati n'asalawo afune omuntu omulala omuntu gwe yafuna yali mugowa naye nga nze jjukira natabaala nnyo ensi eno bannoonya emirimu nkola guno nkola guli kati olugowa ndumanyi ate ye talumanyi kati nze kwe kumugamba nti nze nja kukuyamba nkuvunule wotomanyi nkuvunulire kati era namugamba nti naye era ali ku muteeru kubanga namuvunulira omwaka guno n'ogujja n'omulala ye naŋŋamba nti awaliravu tewali kirema bwe navunulira wano awasooka wano era ajja kgenda apiikinga mpola oluyimba olwo kye lwali lutegeeza oluyimba olwo lwali lwa mwaka ki 1998 1998 baali bakuzadde 98 okufuluma okulufulumya ku mpewo era oluyimba olwo eyalukwekudde aluzuukuse bamuyita Harriet omukyalo bamuyita Harriet oba bongerako n'ekya pasita obamu Harriet Ssenyu Harriet birungi ali awo alinga promota ali awo ayagala nnyo abayimbi ye yazuukusiza oluyimba anti kati 98 bwe baba bakuzaala walina emyaka emeka kiikyo kati obonaobona oluwulira ddi ate nga bwe twalufulumya terwagenda kubanga tetwalulanga manye ebyenyimba byakulanga tetwalulanga so temwalulanga kaseera kayise emyaka gyonna oyo omwana omuwala najja aluzuukusa kubanga zibaayo eyo matundire kati wali ekibuye wano waliwo Saalongo talina luyimba lwakadongo kamu lwatalina so mukuluzuukusa obeera nawe oliawo kakati nina abaana ababeera ku TikTok ngenda okuwulira ng'ekintu kikutta akati naye mbagamba kiki ekyo ekiyimba tibaba naffe tuwulira luyimba naye mbagamba oluyimba ani yalutaddeyo oluyimba nga lwadda nnyo nga temunnaba kuzaalibwa
nti ffe tuwulira luyimba naye oluyimba lututta. Abaana mu kuwulira oluyimba bawulira nga mama yali ayimba oba basooka kulya buwulizi? Kwaliko abakulukulu nga bo baga nti ono ateekwa kuba maama, kati ng'abato bagamba maama tamanyi kibinu bo bagamba maama abazzukulu ate kati nno olwabo bazzukulu abagamba kibinu maama tamanyi kibinu nga olyaga oyo maama yayimba. Kyenava mbagamba nti oluyimba olwo twalufulumya mu 1998 n'omwami ayitibwa Francis Bukenya yafa. Bambi kati nagenda okuwulira ng'oluyimba lukutta akati, oluyimba nga lukutta akati, n'omuyimbi ng'aluddamu n'alugeegeenya. Kati kyenava ngamba mukulu munnange gwe tukola naye tinendoza kyamagezi tuddemu oluyimba lwe mubivuga kati ebiriko era twaluzzeemu bijja kufuluma ng'ate lulala olize munani mamintani Fred Sebali bikize mukyali wamu simanyi ye mwami wo nedda nyabo tabangako tali ate taliba. Owulidde obugambo? Tabangako taliba. Omanye nti bitusumbwa nnyo engeri gye tulaba abayimbi engeri gye beewasamu ebitubu ebityo. Twogere ku kuyimbako. Kwatandikira wa? Okuyimba kwange mu okwendongo zino. Kadongo come of course. Okay. Na tandikira wa mwami gwe bayita Fred Sebata. Okay. Naye nga sijja kulimba nti nayimbayo kuba nali naakagendayo ne wabaawo akatabanguko akaafulumya abayimbi 10 okuva mu gurupu, era mu bayimbi 10 abo nze be nagenda nabo abafuluma. Kiki ekyaliwo awo? Ekyo sijja kukigenda wala. Saamanya nange naye nga wagenderamu. Wagenderamu bugendezi nga gwe ebyaliwo wali tobirimu? Nali sibirimu kubanga nali naakajja okusaba ate akatabanguko we kwatuukira kati nze nensalawo okugenda nali ne 10 erigenda nga tobisobole. Mukyo no mwalimu omwami Fred Sebali. Ate Fred Sebali omwami oyo mulamu wange kale kaŋŋambe bwe otyo yayina omukyala nga muganda wange kati nali siyinza kumulekerera. Kitegedde. Kati ne tuyifulumayo ne tukola ekibiina nga bakiyita Nantalabika United Singers. Olwo nga ani akikulembedde? Kyalina abakulembeze bangi. Fred Sebale, mwalimu omuyimbi bamuyita Fred Iga, mwalimu Suna Sekaka, mwalimu Nabigumira Plosi eyali mukyala wa Sebata Fred, mwalimu Irene Nakito, nga mulimu Nathani Hassani Nyanzi, baali bangi kakati nga bonna ba directors ne batandika ekyabo nga bakiyita Nantalabika. Naye Nantalabika naye teyabandaalawo, yamala omwaka gumu. Kiki ennyo ekyagwisanga ebibiina bwe kityo? Sente. Osanga oli abadde ebweru tajja kkikulira. Sente. Kati ekyo nakyo nekyabulukuka mbu sente zino nga abakulu tebawa baneeno nga zirabika naye nga abalala tebazifuna bulungi. Ate sijjaga nti nga abakulu tebawa baneeno kubanga Nantalabika yagenda okwabulukukamu nga bakulu n'abakulu ate. Kati ffe twalabanga ntalo kati naffe ebikonde nga tufunya saidi gye tuliko nga tufunya nga naffe tukuba nga naffe tugenda eno nga n'abalala badde eno. Era nasigala nkyagenda ne mwami Fred Sebali.
olwakali ngoberera mulamu wange yali mulamu kakati nga muganda wange namugamba nti ate navudde ku mwami waffe omwami namuleseewo nange nda kyayite kisaana kati nga tukola zebula otyo assorted zebra sorted singers otyo ayinanga amanya kati bali abalala simanyi kibiina kye baakola batweyabuzambu kino nekikulibwa Fred Sebbale kiri nekikulibwa Fred Yiga naye ndowooza temumumanyi yafa gyali yayimba luyimba ki lwensobola kutegeera talina lwayatiikirira luyinza okwatiikirira naye kakati kiringanga emyaka mikadde so oline mulamu Fred Sebbale tutambuza zebra twagitambuza nekola nezo ennyimba zowulirira za ntumbuza mugoowa ewafulumira zebra oyo omugoowa nga tannaba yeyasooka zino simanyi mukene gwendese biki eyi mukene wajjo naawe nkugambye 1998 mukene wa 2005 so kati mutandika na luno nnyimba kyenda zosobola okujjukira mu kaseera ako emabega nga muli ne Fred Sebbale nga awo nali sinayimba ne Fred Sebbale nali nyimba na Francis Mpenda. Okay. So zebra etambudde etya? Yatambula bulungi. Ne tulemererwa nga ffe. Olw'enfuna. Still bintu bya ssente. Twalinga nga tukola ebintu birungi naye ng'abantu tebatujjumbira bulungi. Olwo mu kaseera ako muvuganya ne baani? Ebibiina byali bingi, waliwo Matendo eya Fred Sebatta. Waliwo Matendo, Zebra, ekyo ekibiina bakiyitanga kya Makuloba. Byali bingi kubanga Basudde yalina ekibiina nga bakiyita Basudde yali akyaliwo. Kafeero yalina ekibiina nga bakiyita Kulabako. Ebyo ebiseera baali bwebali ng'era okuvuganya nga kunene. Kituufu. So music atambula musenvudde ddi kuba kati ogambye nti era olw'ebyenfuna kintu kyatabukamu ffeffe nnyini sijja kugamba nti oba bakama baffe nti obaffe tebaali tebatuwa ssente naye nga abayingira bennyini be batazituwa ate nga ebintu ebikozesebwa bya bbeeyi kati awo tusooka tuwummulamu kati ate awo bwe twabanga abaddamu ne tukola ekirala nga bakiyita winners era nekitulemerera nga nekitulemerera okuyimirizaawo naye nga ye waaka mwamulinanga ng'ate waaka tumuyina ekintu ekyo kyewuunya waaka nga tumuyina bizibu waaka nga tumuyina naye ng'abajja ku mulyango wali be batulaga nti tetulina waaka nyimba oba zali tezitunda nnyo eyo mu bo betusuubiramu akasente ennyimba zaali nnungi naye ensi eno si nambulukufu bizibu eyakataako tv sooka omuddemu omuyimbiremu kakutegeere bulungi sooka tubemu era kapera n'omugoowa mugoowa kisikwizi pidio zimpiina ezibaddeko ezibulinge kiwala nsipisikwizi bongo kalabansibe kitinka olimbe agambye atya nti weepanka ennyo ajja kunyiga mukunyi okyaza oluyimba olwo lwaki lwatabudde nnyo abantu tugenda tuleeta mu bujjuvu balugwe ennyalo mugenda kululeeta bongera okulutegeera kubanga abantu bali bagamba nti bannange tweta oluyimba lwajja naye nga mutufu tewali ayinza nakutegeera kyono omukyala ddala yayimba oluyimba olwo nga yenza ate nga yeggwe nze nsinga kumanya lwenkugambye nti mukene naye ngaennyimba nnyingi waliwo mukene waliwo akasimu waliwo omutembeeyi waliwo nva mu wino waliwo buli muntu yalizimbi waliwo akapande kente oluyi lwenkukubye abadde ejjali tonnaluwulirako soka olupemu akapeera mpulire singa nazze buzzi na teepu namba nenkuwa nga wabadde manye ezo nga nnyingi nnyo
mufulumya oluyimba olwo mukene gwolese empota gyotaguze ani yawandika oluyimba lwa Fred Sebbali ne muluta nyumizamu ebiseera ebyo ng'oluyimba lukutte olwo lwa mukene oŋŋambe ntya nakugambyeko emabega wali nti twalowoozanga nti tukola birungi naye katulaba nti oluyimba olwo lwakwata ensi naye nga ku mulyango wali omulyango gwaleetanga ettabbo anti wewava se ebivulu mwabitegekanga ebirungi ebizibu sijja kugamba nti oli ayinza okuŋŋamba nti wulira nno bwe yeewaana nga tebalinamuwaana nawuliranga nga kyetutegese kirungi nnyo naye nga tetukifunyeemu era wano ejjo lyabalamu naseka kuba omusajja yagenda n'agamba oba bamuyitaani ti bannange mutunoonyeza omuntu eyayimba oluyimba luno lufuuse ensonga ku tikitooko oba mukadde nga yeewalula ajja alye ku ssente ntyo nga mpulira n'amatu gange oba yafa wakiri tugende tukola amalaalo ge ntyo nga mpulira owulira nenga ajja alye ku ssente naye kati bwe yategeera nti yenze yakola ki oyagala kugamba nti oluusi ebintu tweyogeza bweyogeza waliwo neyagamba nti bw'aba gyali nsasudde audio amuddemu nsasudde vidiyo era ne tv zonna nzisasudde ne radio okulanga oluyimba olwo nakutuukirira emala nakutuukirira namukubira ku katidi nnyo n'akwata kasaya yategeera nti yenze teyaddayo kukwata kitegeeza ki ekyo simanyi abantu abamu bandibanga boogera ebintu oba babyogeranga nga balowooza nti omuntu taliyo nsuubira baali bamanyi nti yayimba oluyimba olwo oba either yafa oba mukadde okusingako ku nze kuba nze ndi mukadde naye ate nkyesobola kuba nsobola okubuuka mwabakadde nkamu temukaddwa ndi kizibu anti nze ndi mukadde naye nesobola kuba nyinza okugoba emisingi naye waliyo akakadde nga tekakyesobola kati nze nsuubira baayogezanga amabbabbanyi kati ayamanya nti gyali yasirika bivu tateerayogera byaki ayesagala kwogera bintu binanswaza nte nange oyogeranga akantu akatono kosobola era n'omala n'okatuukiriza kubanga byoba oyogedde tewali muntu abeera abikkase kubyogera nze ne bwekuba kwetema nga obadde oŋŋambe mwana wange nti ogenda kufumbirwa oba olina omwana agenda kukola kuti neetema ekyo kyenja okusobola okusitula mu mikono gyange okusinga okwetema mbu bampulire nga ate sina kyengenda kukola so akabanga oluyimba lwelwavugira ennyo olyoka ofuna abo olina ekirala ekyenjawulo kyogamba nti bwe lwavuze ennyo oba olyawo nafunyayo essuubi mu ngeri emu oba endala eryoluyimba olwo essuubi lyenyinza okugamba nti singa tunaba tulumaliriza luyinza okukola luyinza okutwongerako kuba balwagadde kugambe olulimi olugowa nange nalwagadde naye simanyi sirowooza nti nsobola okulukwata naye nga kyagendera mu maaso omukyala bete wangi njagala nga akaseera oba akabanga kemwali nnyo nga muli bize ng'olina omwami Fred Sebbali twagala otunyumize kubanga olunaku olwaleero nga bwe nakugambye nti ngewagambye mwayimba nga mwagala okusomesa mubuulirira ate abantu era bakoleki nga banyumirwa ge gaali oba byebintu ebimu byemwagoberanga nga muwandika akadongo kamu ng'olunaku olwaleero ennyimba z'abaana bw'oziraba ezitunze ennyo ate nga ddala abaana bazze sente era ne bazikola ki ne bazifuna era mwe mutuula awo kiki kye muyinza okwogera ku music ono n'oli bw'obanga omugeraageranyiza kadongo kamu wakuwuliriza kuteeka wano enyawo
kakati oyinza kuŋŋamba nti omwana yanywedde enjaye kyayi wenjaye mulumbe noŋŋamba nti oli agenda kumala obudde bwawulirize agenda kusituka akole ki oba onfunye kadongo kamu wakuwuliriza wa bwongo ontegeera owuliriza bulungi era bw'osanga omuvubuka ng'awuliriza kadongo kamu oyo omutyanga baagala kubuukabuuka oba oluyimba lutegedde oba tabiwuliriza ne bwe tubeereeyo mu bivulu lwakuba nti ebivulu basinga nnyo okwagala ennyimba zaffe olw'ensonga nti edda wali mwabangangamu emizannyo bikinga tobuyimba buyimbi ngaali ku flash naye nga abavubuka baagala nnyo oluyimba olw'okubuuka toddawo kubannyonnyola n'obanyonnyola abcd paka ku zeedi oli awo onnyonnyola ayagala kubuuka oluyimba ne muluyimbira eddakiika nga ziizo ne mwogera ku byabafumbo kati nate twakyusizza naye ziri zaali endala eddakiika zaali ziyitawo okkiriza mbu zaali ziyitawo anti ng'omuntu awaata emmere n'agisaaniika ng'omusajja akyannyonnyola naga nti ate kankomewo mu kitundu ekyokubiri naye ate kati twakyusizzamu kuba nze ngenda nendaba ennyimba nze nga nze zempandiika sisuubira nti olina muwandiisi ennyabo abange sisuubira nti nsobola okuwandika oluyimba olusuka eddakiika 7 naye ziri zaabanga za ddakiika 10 nezi kankome wateeka okubeerako simanyi part 2 nina mwannyina ze bamuyita wamala tagina kyagenda kunkola yagenda n'agamba nti kankomewo naye nga yakayimbira eddakiika 10 15 olwo lwe luyimba olwabanga olwakadongo kamu omuntu n'awuliriza oluyimba neyekya naye kati twakyusizaamu tubijabula anti nammwe bennyini temuzikuba nabulya bwe naleeta oluyimba lwange ngonga nti luzzeeyo anti oba otunuulira ku ddakiika eno akalimi katambula luli mu 12 ate nga nti kankomewo mbabuulire ndowooza kyekyatukyayisa ne bwekubeera ku tv mutuwa eddakiika 3 ati mune kati nga era ogambye nti oluyimba lwa 15 naye ate kati birala kati genda onoonya akapande kente okakube sisuubira nti onoogenda mu ddakiika 7 ng'oli awo kapande kente lugenda lutya oluyi lwenkukubi abadde ejjalibu gweddamu okikola ogenda kundaba olingiriza ki obuwola obwajjula kakiki oluyimba toluwuliranga ku olwo kapande kente ono yalimu meseji ki meseji eyalimu bya mukyala eyayina ebbuba eringi oba babuyita bujja obungi ennyo obutaganya musajja kwekyusa kuba omusajja yali avuga mmotoka nga waliwo akapande kente naye awali akapande kente nga waliwo ebiwala 2 nga bitambula bwe biti kati omwami bwe yatunula kapande bw'ati omukyala n'amukuba oluyi ng'alowooza nti atunuulidde bawala omukyala yali wabbuba nnyo eriteetaaga naye omukyala wa Sebbaala oyo mukyala si mutuufu nze bwe mutunuulira si mutuufu yasooka n'agamba nti akubidde simu yaani bwe yafubutukaawo nti mukene gwoleese bwe yafubutusaawo nti nze neekoyedde nva mu wino ng'akubye akapale akatajja wadde n'emyaka gye bwe yawamatukaawo nti oluyi lwenkukubye abadde ejjalibu kati oyo omukyala kikaaki omusajja alina kukyusaamu agenze n'akatembeeyi mbwe saati ey'omwami yejja okunyumira omukyala oli mukyankalamu mukyankalamu teyeetagakwesemberaye gyebali abakazi abo gyebali naddala bano abakazi abatakola abakazi abatakola abatembeeyi obasanga mu nyumba bano basiga cutex obasanga mu nyumba wali abo ye nno omwami bw'aba bano basindikanjake bw'atambula tamala ebyo tamaliriza naye nga ennyimba kyensuubira nti zibuulirira kituufu zibuulira omukazi owaata otya ng'okugula okumukola ekkinya okulala kuli Uganda kyogera kuno nakuli kusoomozebwa ki kwosobola okwogerako kwosanze era kwewasanga ng'okola ng'oyimba abayimbi balina emitima emibi
abayimbi balina emitima emibi. Abayimbi balina emitima emibi. Saawudde nti oba bakadongo kamu oba balaga oba balege oba babandi, abayimbi tulina emitima emibi. Bwe mba nnimbye jangu nsokole mu deruta sikulimba okukubira obukubiza enduulu akeera mu ssabo. Yogera ku kintu ky'essabo. Ekyo kwe kusoomooza nze kwensanze. Okukubira enduulu ng'olinya byokka akeera mu ssabo. Abeera tayagala bantu kusanyukira oba abeera lowooza tolinayo bantu bakwagala. Anti kaakati abasinga obungi ye aba ayagala abeere ng'ali omu nga yekka yayagalwa yekka yabiitu agenda okulira nga wavuddeyo embaki naga nti mu ssabo. Ebintu bino ebyokweroga byava dda. Abayimbi balina emitima emibi. Nze ate mune nali ndowooza nti oba bano baneeno bakyayi wenjayo ebicu biki naye nga sibirowooza. Ate abo tebalina na buzibu, abo balwana bulwanyi. Ajja kujja ng'atema munno oluyi nga nkya byabbonga. Naye ffe mu ssabo. Nenkubuulira nno. Mu ssabo? Nze abayimbi abo mbalumiriza nnyo ate munnange ne baga nti Nabulya ayogera bubi. Soogera bubi. Abayimbi balina emitima emibi. Omuyimbi tayagala munnaayitewo. Eva bagala mbeere ba curtain raisers. Ate gwe kati bw'oweesowolayo akeera mu ssabo. Naye kakati ebintu ebyo byessabo nawulyako nga simanyise bata simanyi baba Eagles bamuloga woololo nga temutya seba mwami sebata osanga munnange balina bwe bakyankalane kati nze kyesimanyi nnyo kiwangu naye nze njogedde ekintu eki nti abayimbi balina emitima emibi bassabo ng'ojjako ekyo era eyo gye mwayimbira nga we twasoose okugamba nti abantu abamu bandibadde balowooza nti oba oli mukyala wa Fred Ssebaale n'ebiringa ebyo ewammwe temwafunayo buzibu bw'aba abaloga ng'ojjako okuloga abakazi balwaniranga abasajja abayimbi eyo mugrups omwaffe kati anti ffe omukisa gwe twalina mwami Ssebaale yennyini kyali kiddole kyali kiddole wano abandaba kubanga mwami Ssebaale ndowooza yali tamanyi bwe bakwana nga takwana olimba kyali awo kiddoledole kati ate nga abawala basinga kulwana lwabo badirekita abo agenda nakwana nononononono nekivaamu naye mwami Ssebaale nali nteekako n'omukono mu badirekita yali tasangibwa nga tayagala baana baabo bakozesa naye ngaokola yali akola bulungi nga musajja ddala ogamba okukola kutya yali musajja ddala kale katugambeo bati tugende ku mboozi endala kale ebyo bitegedde bulungi ebya Ssebaale nebiringa ebyo naye byo tebibulamu of course naye oyo nze nkola naye bukozi n'oluyimba naluwandiise lwakuba saaluleetedde mu kalongo kamu baluyita bati baluyita Habati Ludi nyumbani lujja kujja mujja tuwulira zijukira Habati lwe wansanga olulala nga ndineeyibula ku kasozi Mengo Ssebo Ssebaale talina kyangobako kola naye bukozi eno mu kampani lwerwo naye nga lujja naye toyinza kumanya nti namukadde yaluyimba tukaddiye nnyo ondaba onetegereza ontya okaddiye kati ate oba ne Museveni tansinga bukulu andi nze sisingibwa myaka yagenda nampita jjajja ekkolo nemuga nti nze siri muzzukulu nze siri muzzukulu okubakonjonga omuzzukulu owaawa nze tebansinga bukulu tebakusinga bukulu okay mukyala Nabulya oze oyimba muyimba ennyimba ezo abantu baziwuliriza era abantu bazaagadde ng'okusomozebwako tugambe nti abayimbi tebayagaliza bwe bakubira ku nduulu lutalo ssabo nasooka nendowooza ebyamasabo balimba
naye wange bintu birabika nga bituufu naye like anti Geoffrey yagamba nti omukisa gwa muno simanyi n'ogukola otya tegufuuka gugwo ekyo bo tebakitegeerako ddala kyakitegeera amaze kuvaayo kitegeera amaze kuvaayo tebaagaliza tebaagala kugamba akola kirungi oli bw'aba akola ekirungi akyeyagaliza yeyekka awo twava ne tutandika okuba nga tuyimba ze yayimbanga Nairini ne tuziddamu ezimu ne zaatayimba naye ne tukola endala so ogenda okutandika okuyimba naye omukyalo oli Irene nga amaze okufa no okay mwatandika even before akyaliwo yali waali naye nga baayawukana so awo mwami Ssebbala we yakulabira ddala nti osobola mabega nkugambye nti nze nagenda ku stage nga tategedde nako nti ŋŋenda nayo anti ng'ayagala okutandika okulangirira nti ate tekijja kusoboka nze ng'eri nsumulula kubanga ennyimba ezisinga obungi omukyala yeyatandikanga ebintu bino ebyokukyankanya ebivulekereza byaviira ddala eyo mabega naye ndowooza okutwaliza awamu okuggyako mpozi kati nga bw'olaba Lutaaya Geoffrey ne mukyala we abayimbi ndowooza tekyandibadde kirungi kubeera nga otegedde kye ŋŋamba kubanze kati wano nze Fred ne bwanvuma ŋŋenda bugenzi ku stage so oli bw'ateekamu kino kiraavulaavu aba alina okugenda ate bamale omwegayirira kyali tekyagala kuyimba na muntu nga si munno owa wano mu kifuba mulina okukola oba mwayombye kuba oyinza okuva eri ng'onyiza okufa n'ogenda ku stage eri ensi temanya timwatabuse so nga ate bw'abeera omukyala ebivulu biba byononese ebbanga lyoyimbidde limukubidde ebivulu olinawo kyogamba nti mu butuufu singa si kuyimba kino nandibadde sikiina ebbanga lyenyimbidde ekintu kiri kimu kyokka nina erinnya siina kirala kiyinza kwongera naye nga mmanyikiddwa siyinza kuyita ku bantu 10 nga temunnavaamu basatu bammanyi kitegeeza nina erinnya nasome mumutegedde bulungi kintu kyekyayinza okwogerako kyagamba nti music ampadde lyerinnya naye sinaba kulangirirayo kirala so kitegeeza tewejjusa nina erinnya singa Mukama abanga nkwatiddeko ekyo bwe kibanga oba kizikiza ne kivaawo nsobola okubeera omulala ategeera kituufu nga bwe nogamba nti waliwo ekikuttemu ekikutta obudde bwe kinabuta bwe buti nsobola okubeera omulala omwana muyono eyabadde aŋŋamba tukunoonye bamugamba nti waliwo wewafuna obuzibu ng'oli mulwadde era mbadde mulwadde ddala naye nga ndi awo ntyo nga kiki obulwadde obwa bulijjo sijjagga nti bandoga obulwadde ng'omuntu bonaogamba nti nalwala nentuuka n'okulowooza nti covid naye nga oluvannyuma ate lwa covid naye ne bwe nagenda mu ddwaliro ne bankebera obulwadde ne babutuuma pneumonia naye nga nze nali ŋŋenze mmanyi nti covid kuba nali sikyasala kussa seetegeera nembeererayo ddala kumpi omwezi mulamba gaali matuufu nnyo naye lwakuba nti eyagamuwa simumanyi naye yeebale kasa yagamumpera osanga nampeereza Katonda nenywako ekirala kiki kyoyinza okwogerako kuyimba kuno gwe nga omukyala Betty olina abaana amamba olina n'abazzukulu osobola okuddaawo nsuubira olinamu era balina ekitone bakirina naye nga tebakitambuza wandyagadde bakitambuze oba bwe nandibadde njagala atambuze ekitone ekyo akyasoma
naye singa abanga amaliriza asoma busawo mbadde saagala kumusaamu opika ono nga namala kusoma amanyika music ono muzibu nnyo bw'omugendamu oyinza okuga nti nja kugenda nkole bwe nti naye aba ayinza okuwunza so wali bw'aba amaliriza awo ne bwagenda mu music tewali buzibu kapapula kajja kuba kayina music ne wagaana ekyokola ekirala bakiina mu myaka gyammwe gye mwayimbiramu ate batugamba nga ati abo bayimba baba balemereddwa tebagala kusoma baana badduka mu masomero kyalinga kitya mu biseera ebyo ate nze sijja kukyogera nti nadduka mu ssomero ngenda ennyimbe nze kennyini nze neekolera ensobi nga ndi mu siniya ey'okuna essomero baali baliyita tutorial college naye ndooza lyavaawo kuba mpitawo nnyo ku lubiri awo kuligenda ku bulange awo bwe watyo we lyali kyensuubira lyavaawo ninga ng'eyalabyewo kiraabu ennene nnyo nze kennyini nenkola ensobi nenzaala first born ti mu kuzaala first born nendowooza nti okugenda ennyo okweyongerayo tekijja kunkolera so nga ate era nali mu nsobi nagezaako okko ne ŋŋenda nsome ku busawo obuzaalisa naye era nawunzika simaliriza kufuna bbaluwa olw'omutima gwange gwe nayina gwe nejjusa kati kuba kati ate mbiraba ate nga luli kyannemerera nenyinyala nennemererwa naye nga ekyobuzaalisa siina kikwatagana na mukazi muzadde kyesimanyi ekyo kyo tekiriyo kuba omukyalo omuzadde mutunuulira butunuulizi bwe nti nentegeera kiki ekiriwo nkukwatako bukwasi nenkugamba nti bwoti ne bwoti naye nga ebbaluwa yo nagireme naye kati omukyala tayinza kubeerawo ng'alajjana nesimu yamba waba tannaba kufuna means muyamba paka lwatuuka gyala so wadde tewafuna bbaluwa naye ate amagezi ge wajjayo ogakozesa olunaku olwaleero so kati okugenda okukola obusawo wali tonajja mu kuyimba bwomala kuva eno ndyoka nzija mu kuyimba nali mukyala omusuubuzi kati kankyogere bwe naye okuyimba ndowooza kyali kitone kuba nze nayimba okuva mu ssomero nasomerako obwererawo kunakiva obbulu emyaka 3 lwakuyimba awo yesimanyi gyendaga yeeyo kunakiva obbulu wali kusaawa yakwera emyaka egi ekibiina ekyokutaano ekyomukaaga ekyomusanvu nga nsomera bwerere naye walina eddalu eringi ennyo liwuuma n'okuwuuma kyali kiki ekyo naye nga si ddalu lino erikuba amayinja ate nga si ddalu eryobulenzirenzi ng'ate eddalu eryange lyalinga ly'amagezi nnyo kubanga omusomesa watuukira okugambira nti gwona asomere bwereere banne muleme mufiirwa kitegeeza nti yalinganga agasa eddalu nga ligasa so bwatyo bwe yajja akugambye yava dda amasomero ng'ayimba n'okutuuka eno wembadde noonya weewano nti abantu abasinga bagamba nti mu butuufu embeera yanyiga nennemererwa neŋŋamba kakati kino kyenina okukola kyali kitone kyali kitone nga tumaliriza bubaka ki bwoweereza abali eyo abaagala ennyo kadongo kamu then n'abanyimba zine eza bulijjo zogamba zetutawuliriza wabula ntuzina obuzinyi mwe engeri gye mwasengenkangamu ebintu byammwe nga mubeesinze ku kusomesa okuwabula ku kukola ki n'ebiringa ebyo waliwo n'amasomero agasomesa okuyiiya omwana bw'abanga ayagala kadongo kamu bamuwa amagezi n'agendayo nze kennyini nina benkutteko ku mikono
mbagamba bugambi nti bayongeremu amaanyi kati music yakyukamu tebakyayimba zino nnyimba za myaka 4 ng'oyimba yimba oluyimba ng'olufunza nga naye amakulu gakoze eki nga gavuddeyo era ng'obuulirira ng'osomesa oli n'ayiga ate ng'asanyuka kati ate bali abasayidi eri sibayinaako mutawaana akuba nti ennyimba zaabwe tezitera kubeerawo banga ddene naye sibayinaako mutawaana lwa nsonga nti baagala wano ate era bafunawo bagende mu maaso kasitaaba nga tawemudde awemula gwenteeka tulina abawemula era kati oyo awemula simwagala erako ddala era ne twebuuza nti newandi batannaba kuvaawo naye abaana bazadde oba bwalifuna abazzukulu oyo awemula ye simuwagirirako ddala gwe oba olowooza nti ojja kuyimba ng'oyitira mu kuwemula kyekimu ng'era abaana ab'obuwala n'ayambala olugoye naye ng'omulaba yenna bwe yakula bandikyusizaamu enyambala kubanga si yeetunda tweyanza nnyo etweyanzeege nga tumaliriza obulyakokko abayimbi bannaabalala naddala abapya abazze ddala olinga yibye ekimba naye nga tekinyumye namu naye ageza mu studio producer amwina byonna bikolebwayo naye nga oluyimba nga lufu like n'okuyimba kwe nga si kulungi apart from ti oluyimba lusobola okuba nga lulungi okitegeera naye omuntu ayimba ngolaba tateekeddwa okuba muyimbi kakati oyo oba tolina kyamukolera okujjako okumuleka n'alemererwa yekka that means muli wantu abaisiba ku kintu nga tebateekeddwa okay tweyanza nnyo tweyanzeeke omukyala yoyo basubire akayimba akagoowa taito yakyo nyingi nezijja zigenda kugira kumukumba zeetamu okay kale tweyanza nnyo tweyanzeege emboozi y'omukyala Betty Nabulya abadde ng'olyawo ng'olina kyewandietaaze okumumanyako at least twogeddeko ekyo ekitono kyetusuubira nti kikumala okumutegeera akayimba ako ak'omugowa ok'omugowa kemubadde ngako ennaku ezemabega nnyo alwagala mu bwangu bw'abanga yeesobola asobola okunsindikamu mukya vidiyo nefuluma mangu oba waliwo abeesobola munnaaye nga ye tezimwe ku byampi asobola okunsindikamu omukyala ono osobola omusindikamu kyonna kyewandyetaze esimu ye eriki eri 0 7 0 4 10 81 18 okay sigenda kugiddamu oba nga omwetaaze ate osobola okumufuna mu ngeri emu oba endala nze nasali atakumya mpeera kuume omuntu omu yayagadde okumanya ku Charles Sekyewa nti abuze nnyo tebamanyi kigenda mu maaso mu bulamu bwe bayimbi bammwe bwe babula mwebale nnyo okuba nti mufaayo okubanoonya oba okwongera okutegeera kiki ekigenda mu maaso mu bulamu bwabwe yes atakumya mpeera kuume Shafiiki leero yakoze n'omwana omulenzi ono mbeera obulungi